Miranga na biwobe omugagga wa Sembamannyo afudde wakati mu bunkenke wawe ekitalo ebipya bizuuse kubuzaako gy'osinzidde webale nnyo webale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinziro ez'omuggundo okola kyamaanyi nnyo munaye kugamba genda ku mitimbagano gyonna www.kampala-media-tv Facebook, Instagram, Twitter byonna ogoberere tutandike nga tukuweereza gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kaakati bassebo ne bannyabo we tujjidde ku mpewo nsobola okuvayo n'ekutegeeza nti ate tegawooma yadde oluvannyuma lwa Naggagga amanyikiddwa nga Peter Kamya ng'ono ye nannyini w'ekizimbe ekimanyikiddwa nga Sembamannyo ky'omanyi obulungi wali munda mu kibuga Kampala ate bassebo ne bannyabo wafudde wakati mu mbeera ne gye buli kati etannaba kuba oboolyawo ng'etegeerekeka. Kaakati musajja wattu ono nja kukozesa nnyo erinnya Sembamannyo kubanga lye limanyikiddwa oba lye lyamukazibwako naye nga nkutegeezezza ye Peter Kamya yalwala wetwogera ku wiiki 4 eziyise endwadde ezaali zitategeerekeka era nga bassebo ne bannyabo yali agenda mu maaso okubategeeza nga olubuto obaolyawo we lumuluma n'atakomaoko ekifuba ne kimuluma omutwe ne gumuluma naye ate bassebo ne bannyabo ng'obaolyawo ne beeyasindiranga nga baali tebamanyi kigenda mu maaso okubanga kimutawaanya mu kaseera ako. Mbagirawo nga wakayita sabbiiti emu embeera yayongera okubanga etabukira ddala era bwe batyo ne balabika ng'obaolyawo bamutwala mu malwaliro agaali galinaanyeewo okulaba ku mbeera y'obulamu bwe ekintu ekitaaleeta gy'osobola okuyita permanent solution wabula ne kimuleetera okuweweeramukko. Wabula musajja wattu ono bambi wetwogera ku baffamire abamu baagenda mu maaso okulabika nga bategeeza nti baali bateekeddwa okumuggya mu ggwanga bamutwala emitala w'amayanja gye yali yeetaagira ddala abasawo abakugu okumukolako so nga abalala baalemerako ne bagamba nti baali bateekeddwa okumujjanjabira wano nga kyali tekyetaagisa ono okumulinnyisa nnyonyo ate kumutwala kumujjanjabira bweru wabula okukuba empawa kuno kwaviirako abaffamire okweyawulamu wakati mu bibinja bibiri abaatumutwala ebweru n'abaatumujjanjabire wano naye ate ng'embeera nsobola okuvayo n'enkutegeeza nti yali eyongera obaolyawo kutabuka wakati mu bulumi obw'amaanyi. Wabula mbagirawo ekibinja ekyali kigamba nti nno bamuleke wano bamujjanjabire wano kye kyasinza amaanyi era bwe batyo ne batamutwala kumujjanjabira bweru ate bw'atyo n'asiibulwa mu ddwaliro bwe yali ateereddwa ng'embeera eri yaddeyaddeko naye ate we tujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo nsobola okutegeeza ekiro ekikeeseza olunaku olwokutaano musajja wattu ng'amazeemu omukka nga guweddemu era nga mu kaseera kano nsobola okuvayo n'enkutegeeza nti nno z'embuyaga ezikaza engoye. Ono ngamba Naggagga owa Sembamannyo Peter Kamya y'omu ku bantu ababadde n'ennusu wetwogera wano munda mu ggwanga erya Uganda oba wetwogera mu kibuga eky'e Kampala. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ng'abadde alina ebyobugagga obaolyawo bye tugenda okwongera okukolerako okufeffetta wakati mu ngeri gy'abadde atambuzaamu obulamu ey'obwetowaze ennyo newankubadde ng'abadde ne ssente nnyingi nnyo. Musajja mukulu ono yeetandikako wakati ku 0 nga talinaawo kantu konna n'asobola okuŋŋaanya obugagga nnusu ku nnusu. Ate bassebo ne bannyabo ye lwaki ate tugenda kutuusaako ebintu byonna tugenda kutuusaako emboozi ye yonna gwe nkolera ekintu kimu subscribing osharing okomenting ongera okukolera okufeffetta okuba muzinzi yonna gy'osinzire mwana mama mwana wa tata yinze Ssemaganda Moses Hope wa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.